Executive Media. Focus, innovate, succeed. Subira buli omu ali bulungi kamera akola. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Badde ogamba ki wamma? Nze tebakumpa bakunzijeko bampe emuli. Tetusobola kwetanze Aida naawe tuli tuti. So oli ku Executive Media subscribinga bw'omala olayikinge. Tuli wano naye bannange Shalom. Eno interview ya Aida bambi temugijjaamu ddoboozi. Mugireke yeetamu. Bane ba YouTube abandi bubi, abantu bandoga. Buli interview gye nteekayo bagijjamu eddoboozi. Saimo, Kasuku Shalom, amaanyi gaaki. Omumala mupita munnammwe mufaaki nange. Eno ya Aida mugireke etambule enfuneyo emitwalo ne bwe giba 5 oba 10. Mumuleke. Bino byansi namwe mugenda kufa mubirekewo. Aye butyano bammwe mufe nga teri n'amanyika password. Naye banwanisa. So ennaku z'omwezi 23 tuli ku Thoban Center Hijab Nation Empowering Muslim Women. Naye olina okugulayo ku gundi. Okugulayo ku tiketi z'abakazi. Eyo gyendi. Leero gyendi nnyo. Woli. Ngenda kwambala hijab tugende ya tukola black. akalango. Mwendi nnyo wallahi. Agenda kola akalango so Wallahi, agenda tuwola kalango tugenda ka tu hijab. recording. Yes. Aida erinnya si y'abasiraamu eyo Aida. Oli musiraamu. Togatta. Bireke byogatta. Tugenda bona. Temujja. Anaakyuka. Ani. Byogatta bireke. Omanyi nfunye obuzibu n'emikwano gyange bambi abasajja be baagala si baddiini yaabwe ne batuuka okwagala okwanjula ne bigaana. Binaasoboka ebyaffe. Bijasoboka. Ajakyuka. Naye mweyagadde ajakyuka. So ennaku z'omwezi 23 tuli ku Thoban Center. Gula tiketi yo mu budde bookinga nga bukyali. So ndi ne Aida Muggo omukyala omukkakkamu Ennyo. akayimbako kaliko ndowooza sente z'okanuunyeemu zimala. Akaliwa. Kana abakazi b'oyimba bonna ne bo bogenze mu byalo. Nakuwona. Buli omu n'ava ne mu nnyumba abadde tannasasula tiketi n'adduka asasule tiketi. Tukakolumirako. Nakuwona. Waliyo omuntu ng'omuwonye buwonye. Kituufu. Ne bakubako akayimba n'ogamba ekituufu ninayo gwe nawonako kankayimbe. Wanyamba njagala nina n'oluyimba lwagiro ngendo yimba nga gwambakinga ne kalo nanto. Sabula sumulula. Tulabe. Wanyamba watemera kuba okutuuka gye ŋŋenda nakuwona singa wali tewankyawa osanga sandifunye mulungi onambita. Nakuwona. Leeta oluyimba tugende mu studio. Ogenza no improvinga. Okusinziira bwe nnali. Siwe wali. So how are you? Labya kunsemberera otandise n'okuyiga okuyimba. Akamanyiro nali nakagoba wano. Gwe omanyi olabika bulungi. The water, the bamba, the everything. Owunya bulungi. The skin is skinny. Bakwagadde ne batakujuza. Alhamdulillah. Aida bakwagadde ne batakujuza. Alhamdulillah. Era ntumira ku muko. Yonna gy'oli. Amina. Nti oli bulungi wamize ku marusu. Yamize. Omukaaga baali yaba muko. Yamize. Omuko. Ali bulungi. Tumira ku muko ng'omwogedde amannya. Muko nkutumiddeko. Ate gwe abati si muko. Abaki. Gamba omwami wange. Omwami wange nkutumiddeko taata omulungi. Ani ngami ng'omwogedde erinnya. Kizibu. Leero kibeerewo byafaayo bireke. Aida omanyi kyenkwegombako kyekyo. Ebyafaayo bwe kirina okubeera. Ne mbaga omusajja alina okujja mu galale. Sijja kujjayo. Olayira. Sijja. Era sirina. Kati muli mweyagalira mu silence. Byaffe bya babiri. Si byamwe. Nawe we tunaatuuka beetaaga. Mujja tutegeeza. Tujja bategeeza. Kati essaawa zino olina baalina aba waneena ayagala ggumya ggwe. Agamba musirina yadde omuntu. Omanyi tubikola single and contented. Tubikola okunyumisa emboozi. Waneeno mu kiboozi n'ogamba nze saagala era omusajja ng'omumanyira otya nze n'olaga abaliwo. And contented. Anti aba taba Taba contented. Taba.
Era oli najja ng'alina bye yeetaaga ye byawulira bye yeetaaga ng'oli abiina misinde gy'ayinza otteekako. So you cannot live without a man. Omusajja kw'otava. Nzire kuki? Tosobola beerawo yadde kale emyezi nga 6. Ngambadde ki? Nga waliwo yaliwo n'omwekyawa. Kati oli awo oli mu kujjanjaba mutima. Agenda kwogera ekintu naye kati. Kyogere, kingambe mukama. Ako tekasika. Shamim sijja njakira kigamba nga tumaze interview. Ojja kuba okyerabidde. Sijja kyerabidde. Kingambe kati. Kingambe wano eno kale kiise eno. Siwidde bulungi. Shamim ndeka wano batuwulira. Tewali atuwulira. Mujja tuwulira. Aida please. Nga olugamba lwange nedda. Naye. Lwaki olina eddoboozi essaakaavu? Bwentyo bwe banzaala. Tolina kirwadde kyonna. Abantu baba balowooza oba ekifuba kikuluma. Bwotyo bw'oyogera abantu. Oli kikyala kikkakkamu. Nakulaba mbuuza buli kaseera oli mulwadde ekifuba olina ssenyiga. Tolina kyonna ne bakkeberakebera nga tolina ky'olina. Sirina eddoboozi bwetyo Katonda bwe yalimpa nga liri husk. Anti ge lisinga wa romantic. Baŋŋamba mbwera eddoboozi liri romantic. Zibumu. Wali wulirako? Kutidde. Naawe ate nze nnyini lyo. Kati ate ombuuze. Kati bali be balina oddiwulira abalala. Baani? Abalala balina okuwana. Nze nsooka. Ffe baani nsooka netuwulira ne tugamba ekyana kirina eddoboozi bambi. So kati obulamu buli butya? Bulungi. Butambulira ddala nga we wabubala. Mukama akuuma. Amiina. Mpozi olina botiki? Na botiki osuubuza? Mbadde wagiyimirizaamu? Abaana baakubba n'okoowa. Ngenda giggula. Baŋŋamba abaana baakubba mu kibuga n'ova nayo. Ngenda giddamu ngenda giggulawo era nja babuulira. Engoye wali ozitaddewo? Engoye nazigaba. Bannaaye zonna nga bwe zaali wazigabira abantu? Nazigabira abantu. Wazisobola mu charity? Empya bambi byonna ng'abaana bakwekyayisizza. Kati ogenda kuddamu ogizeera mu kibuga? Sigenda nyinza obutadda mu kibuga wakati nenzira ebbalibbali. Naye wategeera amaanyi g'engoye? Engoye zifuna. Engoye zifuna bw'oba toli bize nnyo. Kuba abaana kati bwe baŋŋamba baakubba ne wano wagwira ku accident baakubba nnyo. Bibaamu. Kwaliko abafamire? Obulamu kasita. Wali okozesa abafamire? Obulamu kasita buba ng'okyabulina buli kimu kiddawo ne kitereera. Saba kimu. Obulamu kyekikulu. Obulamu kutereera kati natereera. Bakkuba eddogo. Baali bakusse. Why? Byonna naye kati obulamu butambula gwe kyoba omanya. Lwaki tetuwaayo konsati? Ababbandi bonna bali mu kukola konsati ku Serena. Tusuubireyo konsati ya Aida Muggo. Mugisuubire. Inshallah. Inshallah. Kanjira nnyongerako. Wakati gwe teweetaaga saawundi aba wa bwereere. Teweetaaga kuzimbira stage biba bya bwereere. Basponsa waliwo ajja obbanoonya kuba abalina ate abaleete. Simanya bano bangula mmeeza abagagga weebali omukulu yasooka kusekiwalinga bagagga. Bwe toliiwo. Nange wendi. Kasita obeera wali ki ekigaano ttambula? Wendi munnange naye waliwo aliwo asinga amaanyi. Amiina katulinde bulinzi tulabe. Mbazira ali atya mukwano gwo? Mulungi talina buzibu. Mami mukuumye omukwano gwammwe. Amiina. Kuba kati ndaba ku Stream Live. Stream Live buli weebeegenda okupafominga obaawo. Omubeereddewo mukwano gwo. Naye ambeererawo. Omubeereddewo n'otamujuza. Naye ambeererawo. Mbabi ate yakubeereddewo nnyo. Akubeereddewo nnyo. N'alabye bantu bateerabira bantu. Takwerabidde. Omukwano omulungi naye n'onoonya mukwano gwo afaanana mbaziira nga tomulaba. Ate mmanyi kuuma mikwano.
and branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Bwe muyomba we mwekuba we mwevuma we mwesoza mukola mutya. Genda wangu omuntu akooye ng'agenze. Kati mwe mukikoze mutya? Tubaddewo buli omu yategeera munne. Kati mwaddamu okwevuga? Kwevuga tutya? Like waddamu muvuga? Kuba baŋŋamba afiiringa nnyo comfortable nga gwamuvuga. Bwe tuba tulina shares kwatagana ng'omuvuga. Nga tugenda ffenna. Temuddamu ne mufunamu kiri entiisa eri. Ne mugamba ebyo byaggwa. Entiisa. Nedda waliwo ekintu ky'ofuna n'osigala nga trauma ekyagirina. Omunayinza Katonda yampa omutima. Baŋŋamba nnyo nina omutima omusajja. Kati Katonda yampa omutima omugumu ogutatiisibwatiisibwa. Tontiisa tonkanga. Nze tebantiisatiisa. Tebankanga. Kati ebyo omusanyi wafuna accident toddamu kuvuga ebya sibirina kyapeninga kyavaawo. Era kati ogikala kata. Kati omuvuga mu mmotoka ye n'empya gye yaggulira. Ebaawo. Annange. Like negomba omukwano gwammwe. You with Mbaziira. I can be your friend. Ku lugambo lw'olina tosobola kuuma mukwano. Bannange nsaba nsuubize bafaani bange abali wano nti singa abantu bano bansembeza mu mukwano gwabwe sirivaayo ne mbagamba kintu kyonna ne bwe ndiba neerabidde munzijukiza. Ku lugambo lw'olina Shamim. Sisobola munsembeze. Njagala mbabeere kumpi. Munzaale. Oyinza n'otunda kampani. Mama, ngongoba nnyo. Ku lugambo lw'olina tuyinza osanganga n'ebyama bya kampani byonna bituti. Nange ensi eno ensi si nnyanga bwe tujassibwe nga tekyali akwesiga lwa lugambo. Mweri bandi tewagenda? Gundi yangamba bakola bandi. Lwe namukyaza ne bamuyita ani Henry Mwanje. Yangamba mwakola bandi etambula ne babawa emirimu. Ekyaliwo muyimba every day. Buli lunaku? Every day. Mufuna bookings? Every day. Ndageko? Ndagaako. Naye ndi mu kamera. Takumalaako mirembe. Guno gwakumeka. Bannaye ogwo gwakumeka. Gwa 7. Tindako. Ani aba ono gwa 8. Nago gutandise guli booked. Nina kani abafunia bookings? Bajja batwetaaga. Tetuliko nti ono yatufunira. Wabula atwetaaga yajja. Mukyajinga sente nyingi. Kuba ndaba mwenna muli bayimbi b'amaanyi. Tekyajinga nyingi. Mwagenda ne mukola bandi emu. Tekyajinga sente nyingi. Wabula tukyajinga ekituyisaawo. Mwenna we mufuniramu. Yes. Mwegulira ebyuma waliwo omugagga yabawa ebyuma. Ebyuma kati abakozesha abane sound yeyiye. Muje mugenderako. Fene tujja kuyimba nga bw'otuyise. Kitegedde. Mama muli bulala. Kati ebagiyita batya? The new it goes. Agita first grade production. First grade. Yes. So kati abantu babaddawo ne baŋŋamba bw'oleeta Aida lwaki tomutubuuliza nti ebbanga ly'amazenga lya ssente z'omukulu alaba atya bw'azaalayo omwana kale ne kirema kugenda kyawe ne balema kukuwayiriza nti wabba bubbi musajja ne balema kulowooza nti zibaluma nzibawe simanye bambuulize zibaluma zibawe kuba waliwo abampeereza ebyo bimeseji by'ekisiru
and I'm like okay njja bimubuuza but bya kisiru abaweereza message by'ekisiru naye ng'olidde ssente tosobola kutuulako weka mu kasonda ne weekwata ku mutima n'ogamba kankomye obubbi baakalabayo mmeka ate kati baziraba baalaba nga bakujjanjaba like okyali ku kitanda ne bagulira emmotoka yabaluma emmotoka yo yaluma abantu yo yabaluma kubanga nina neyankubira essimu naŋŋamba nno gwe walolabyeyo omuntu ng'ali ku kitanda talina mulimu gwali mu kukola tayingiza ne bamugulira hali empya yani yamugaa nti nali siyingiza wali toyingiza maama wali oyingiriza ku kyuma mu kugulu kuli nga tosobola yadde okuwenyera otuuke wano luliva ku bino binakukyaza ng'owenyera wali mu mbeera gye walimu tosobola kuwenyera ate bwe bakuweera hali ya ssebo kati gwomanyi ekyo oba mufuza omusajja mufuza omwana w'abaddamu naye yankuba esimu yange akasita nabo bazadde mbuuza nga yaani waffe oba yali aniiwe kuba nagezaako mubuuza kati gwe omukulu omuyita otya naŋŋamba gwe twalabye nkugamba kati nze mbuuza lwaki olumirirwa abantu b'otamanyi abatakumanyi era omukulu oddali n'omunyumiza emboozi kuba yonna sikyaginyumya wano ogimunyumize njagimunyumiza omubuulire abantu bye boogera jamunyumiza abantu bamulumirirwa nti mumubbye ekimala Ugandans basebo ne bannyabo muyige nnyo okufa ku bibakwatako ebitabakwatako mubireke ebibakwatako mubifeeko nnyo kyokka ate ekisinga okusesa muleka ebibakwatako ne bifa ebitabakwatako ne mubiyiwa omuliro ne bufukirira bimere ng'ebibyo ebikwatako tolinawo biraba bo beebuuza ozaala ddi ani abagenda nti ndi mugumba baana nti be wajja nabo babo si ba mukulu kati ye abadde ateesa atya bwe balowooleza simanyi ate kati nze mbeera naye kyembagambye mufe ku bibakwatako mufe nnyo ku bibakwatako tukolera abantu aida nange kyendi mubaddamu abantu bakwagala abantu baffe abalungi kabala basente z'olidde zimala ne toyi gyojjuzza emala ezaani omanyi nange bammanja dde omwana okati gwolinda ki ne mbagamba bajje bamumpe nyinza okuba nze ndudde oba ali ku bwangu anzaalire kati naawe nekikuddira nno ali ku bwangu lino eggwanga libanja abantu abaana naye nga babaagaza ki mubatwalawo mbunga ye tozaala waliyo akatale kyakalina bwe babatunda nti mugenda batunda ti anasinza abangi yagenda osinga ofuna waliyo akatale k'abaana ti asinga abangi yasinga ofuna walabye gundi abaana basegirinya bwe babatutte ku DNA oba bye baagala mpulira nga liza otusezo nze muze omusajja oyo yataddemu amaanyi mangi abiriko naye mpulira ng'ebifu naye omusajja singa okeera ku makya nga batwala abaana bo ku DNA oli awo bakakutemye nga nnaate akakutemye sibbaawo ku mikwano gye oba ku baganda be nga kwe kuli akuyimiriddemu agamba oba ye asirise oba tasirise nze njagala kutwala abaana ku DNA kati anti kisinziira igwe omukyala w'oli wabawa beetu ki okusemberera otuuka ku ekyo nti tuyige limit ku mikwano gy'abantu baffe ku bantu baffe nti kizibu nnyo ani ayinza okwesimba asobola okunsemberera naŋŋamba nti ntwala ne aida munaye bakikugamba nze aida bakikugamba nze kyaba mulamu kya mikwano gy'ababba baffe yakuyimiriddemu dda mukwano naggamba omwana owookusatu tetumwekakasa oba omwana owookubiri tetumwekakasa tutwala abaana bonna ku DNA nga mukwano gwe nkutidde tewalaba sitole y'omukazi wano gye nakola nga mukwano gwe yabawa emmere akatambi wakalaba kakatambula ku X ng'omukazi agiddeyo omusajja akambi bwe namukyaza ano tumubuuze nga yali yeekyawa n'agamba mukwano gwa bbaawe yajja n'abajjula emmere oba yali teriimu munnyo oba ki mukwano gwa bbaawe ye yamukuba oluyi bbaawe n'agamba anti bakyakuba nnyo kwakati emmere obadde ogimuwadde lwaki basebo ne bannyabo obwo obusirusi butuukako
n'omusajja omusiru ng'oyo nsaba Katonda amusembeze wala aleme munsembereza asobola okuleka mikwano gye ne gifuga ewuwe. Nsaba Katonda omusajja omusiru bw'atyo tamunsemberezanga. Amiina. Muddemu nti amiina. Nze nga ndibba like mukyala wooli ozze ewaffe ozze nawaffe mu maka gaffe mumpeeredde oluyi. Bwe mba nkuwadde ebitawooma it's okay. Bwe ŋŋamba nti nsobola neerabidde omunnyo ne sigussaamu but ŋŋamba nti nsaba ku munnyo oba nsobola ogiyako nga neerabidde obutasaamu munnyo ng'omuntu naye mbu n'okuba bakubye eddaayidda dda si enze oyo bakubye bakuba oyo sinze oyo sinze siriba siribeera mukazi musiru bw'atyo atuuka okuba n'omusajja ng'alina mukwano gwe asobola omusalirawo ewakaawe mukwano gwo n'atuuka ate tulina abasajja nga baganda baba abawala be basalawo mu maka gaabwe be bamanyi buli kyagamba kuba mbadde nyogeddeko ne sisita n'agamba nti agamba suuka agira nga ajja ottugulira neŋŋamba kamuwe ssente eyo aba atuleetera no posting ekyo naga sisita mbadde ne sisita n'agamba nti no ebintu bya postinze tebiri mu magezi bijjeeyo Shamimu Zamnaisiri kika ky'oyo muntu oyo gw'oli mu kwogerako Aida anti olwo tukuuma bufumbo sijja bukuuma oba olina okuwulira mulamu kyagambye n'obijjayo sijja bukuuma oba obw'ekisiru bwe teweesalirawo wampasa tubeere babiri ne mulamu oba wali weesaliddewo ofune mukazi wo gw'onakkiriziganya naye. Aida nasimanyi oba ogenda kusoboka mu bufumbo nze oba omukazi yenna batugamba alina kuba mugumiikiriza weebale nnyo muwulize ndi mulungi nnyo nno naye ebyo ebyekisiru tobigenderako toliyo tolibaayo siriba bwanti mulamu agambye oyambala nnyo obugoye obumpi ng'oyimba agambye kino kati obugoye butuswaza mmwe baani mulamu wanti mulamu agambye nga bo famire y'omwami buli bw'olinya ku stage n'obugoye baswala anti mwasanga mbwambala nanti kati kyusa mubakuwasizza badde nsaba mundeke mbw'ogwo mulimu gw'okola baaba agambye oguveeko katonda wange Shami mulekerawo olwali kubanga omusajja yenna aŋŋamba ati omulimu gw'okola guveeko nga gw'osanze nkola si mubi nti oba neetunda kuba ogwo gwe mubi osobola oleeta obulwadde osobola okugyayo ebirwadde eby'enjawulo naye nga osanze omuntu katugeze nnyimba byange wanjagalira mu kuyimba ate nojja noŋŋamba ebyo bikuyimba byonze toddamu kuyimba bw'ofuluma wano todda kyoyogedde kyennyini kyenkola nsikalubiriza mbeera bwagamba bw'ofuluma todda bw'ofuluma todda ky'oba oyagala bw'ofuluma wano todda tebanga kiŋŋamba obusiru bwe nninawo we bukoma bwe nfuluma sidda Aida aga waliyo abasajja bwe bati kubayimbi mbirabyeko naffe abali eno mbaasamu wakufuna najja nakunnyonnyola ensonga ze n'ozitegeera ne mutandika okukkaanya wayitawo akabanga n'aggamba olaba kati ebyoyimba mu byalo n'obeera buli ssaawa ekiro ssaawa 9 saa 10 mukazi wange oli wabweru 9 kati ebyo byondaze ebyo bipulogulaamu byammwe ebya bbandi raba buli lunaku mukola kitegeeza bunaku olina okudda ewaka ssaawa 9 mulina ovuga motoka gundi ezimu ziri mu byalo nakugamba kati mbadde nteesa mukyala wange Aida omulungi ŋŋenda kukuwaayo emitwalo egi 5 egya ddo njagala okole botiiki nga nnene otandika osuubula eChina siddamu nenkuwulira mu kuyimba byanjawulo biri bibiri byanjawulo kati njagala mukazi ali corporate anti biri bibiri byanjawulo alagira n'asaba n'ateesa ate ateesa ayinawo nekyalekawo kati kiri gye ndi okutuula ne tutuula era babiri ne mubalaabalamu kati olaba
nsobola otema ku shows neŋŋamba mu mwezi kankoleyo show bweziti kuba bizinesi yange eneetaaga nnyo nina okuba nga siriiwo nina okuba nga nkola bwenti ne tutuula ne tuteesa ne tubyogerako nga bwe bigenda okutambula and tubyogerako awo bwogezi nga nze bwenkola show zange paka lwe bituuka ne bitandika okubeera nga bwe twabibala. Ate mpulidde gwe kusala shows agamba ove mu kuyimba tekisoboka mpozi nga nze alina ssente agambye va mu kuyimba ayagala otuule wamu Shamimu ayagala mukazi ali corporate lwaki tewamufuna obeere kale genda mu bacorporate genda ofune lawyer genda ofune accountant genda ofune ebiki byammwe eyo tozungira kuwamumwa ono omudongo muleke Aida, you are my sister. Wenkugambira genda omwasa munneesonyiwa kuba siva kalimu omanyi n'emirimu gyaffe twagitegeera tumanyi engeri y'okugikyusa n'ogaa kati wano tegukyafuna kati gufunire wano n'ogukyusa kuyuya bwe mba nga nze mbikooye neŋŋamba music mutadde nsigadde si gwe muntamisa wanze nkyalina bye mwagalamu nkyalina bye mbala kati gwe tomuntamisa wabula munjagazisa ate nyambaako mwagale onyambeko mu promoting onyambeko like nyambaako buyambi kikule naye wekinatuuka maaso nze kennyini njala neŋŋamba naye kimala kati kimala kansigale yimbako wano na wano bino kuba ayinza okuganja kaka tutandike kuba show za Serena zokka ekyo kiva eno wange si wuwe naye kati gwe onoosoboka gwe nsoboka togenza kudiba nsoboka kuba ekisooka ndi nteesa onnyonnyola gy'olaga musajja omuwa programu ye ey'olunaku genda wano naye abakazi bagala tebagaba programu ya lunaku ku musajja atamuwa nakati nti ne wema nzija wano of course alina obanga manyi singa nfuna accident alina okuba amanyi musajja ki oyo gonnyonnyola yati ngamba nti gwe tubadde twogerako akuwa lwaki ate mba nawe nga tompa ano manyi tulina enjogera gye twaleesa omusajja atakuwa tebamuwa programu ya lunaku kati lwaki mba nawe nga tompa in the first place ye lwaki oba omuntu oba omulina nati omusajja agamba be patient the future is bright tosobola beera na musajja mwaka mulamba nga takuwa wange kati ate nga mbeerawo ntya but the future is bright naakusanga mu future naye mwe abakazi abamu bagumiikiriza kuba abakazi bagumiikiriza nalinda ogwo omwaka gugweko ssebo ogira ozimba future nze wendi mu future ng'omaze okuba nga otandise okugaba kati wendi kati ndekanjira muli money minded sikyekyo bagamba muli money minded relationship zonna buli ssaawa gwe ssente abeera na muntu naye yennyini akyogera alimba kyagamba ewuwe abewuwe basiiba njala balya nfufu nga abewuwe baba balya ate we bazisabira we bafunira naye kati gwakufuna n'akugamba be patient the future is bright a lot is coming ninda mu future omusajja asobola kumanyira n'atakujuza mu future olabawo wendi omusajja asobola okugamba a lot is coming omwana n'afunira olubuto ku a lot is coming n'azaala asooka a lot is coming nga n'omwana mu nsi ey'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala abakyala muli b'amaanyi mulina obusobozi muli balungi ate bakozi nnyo twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu by'obulamu jangu wezzeemu amaanyi ositule n'abalala tusanyukire wamu okoleze obumuligo nga 23/8/2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi okuyingira emitwalo 5 gyokka ne miliyoni 2 emmeeza ey'abantu 8 jjukira buli nnusu eyamba
Hijab Nation, empowering Muslim women. Biwagidwa, Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jeje Sounds, Wamune Rashida Veils and Makeup. Yamulabirira bakalwavaayo nomala omulabirira ne bagga a lot is coming nozaala owooku the future is bright kataka akaleeta n'oyongerako owookusatu mpaka baba wammwe be bakujjukiza nti owaaye teri future eri bright it is dark oyina abaana basatu ate gwe obalabirira n'otandika ozibula amaaso noga sibanga nze neerabiririra abaana ng'omusajja akuliko wezaalamu lwako abasajja simanyi ennaku zino bw'omugambako ng'agamba muli mane minded onvuze speedi temuli bagumiikiriza naye omukazi emyezi 6 bw'omuwana bw'anyumye bw'omubuuza oba yalidde bw'akugamba ni mulwadde bw'agenda mu ddwaliro bw'awunya obulungi yagijjawa abasajja bajooga wanyumira mu kayimba kammwe kanaaka lwaki oyenda bakayita batya oŋŋaanirangako kati wali otegeeza biki ebyo byekisiru nalaba tiwakijjaayo bulungi nali njagala oyimbire ddala ng'omuggundiza naye gwe weeyimbisanga ate atamunenya saakyagala bambi wali olina omunenya ebya ddala kubanga kyali kituufu nze omanyi n'oluyimba nali pasono nenyigira ddala mu olwo oluyimba lwamme wallahi wamugamba nno baŋŋamba oyagala ne bagundi ate n'abyegaana n'okivaako nalikikubye wallahi olwo oluyimba walwonoona nnyo lwaki wali muwombeefu bw'otyo anti wali omunenya otya nali nkyali mu maka ate otya omuntu n'omunenya bw'otyo obinyinyonnyole mu bulungi onswaza kuba okyayagala obeerawo abo atayagala beerawo aba yakuyisizaamu muŋŋaanirangako ng'abeera wali ndaba akuba abawala ebifaananyi abakwata ne ku mabina kati gwe tosobola sisobola kunenya bwentyo nga bwe wali omunenya tosobola mukwata n'omuzzeeka mu nnyumba n'omuganda naye naye si bwentyo mbu lwaki onswaza naye lwaki oyenda lwaki oyenda akunnyonnyole nga tetunnafuluma kibuga oba ne ridimu nteekateeka olutalo lwange nga tukyali bweru n'osooka nolabako ridimu n'omanya ekiddeeka nenyingira ewaka ne tulya emmere ng'abaana tebanneebaka nensandika oseka n'abaana ne beebaka ne ntandika omuntu n'omuntu n'amulabira ddala ng'omusiru ndowooza olabira ddala ekimome kyo kye wateeka wano oyende nga bw'oyagala olowooza sibimanya olowooza simanyi nti bweyayenda kuliita awo ne ntandika mpola mpola musajja manyi osirika n'asirika takuddamu ojja kunziramu bw'oba okyaga mbeere mu maka gano ogenda kunziramu byampaka ya olutalo tosobola ojjayo vidiyo olina obujulizi bwange ne mbukwata bwe taba oyani mbukubaawo oyani kasitoma owaagwa mukubire kasitoma goyita bebi anti bakiraya nti munnange tubakwata bulungi batuwa emirimu musajja gwo nfudde omusiru naye wendiva wano olitegera nti saali musiru ondabanga eyaddiba nenjagala okutegeeza sidibangako agatuula ofumbe tewali byenfumba sigenda kufumba bino ebigambo si lugambo bya ddala kati awo nno nentandika nensooka nnyoba nentaakamu obuyimba obukolimakolima obwo bwonna nentandika okuyimba ekiro ekyo nga sirina mirimu nenkuuta ttooyi nga njagala yimba ate teyebaka nebwewebaka n'asumagira mukwano n'omala osumagira nkuyiwako amazzi saagala mbeerawo nga bwe netalatalawo nzinga engoye wodropu nnamba anti ogenda okudda engulu nga bw'oyombesa ate yawe mu kufuluuta maama nkukoonako nenkuba mbadde neerabidde mbuuka ekitanda nenkidde eno nenkidde eno n'ozuukuka akukubye oluyo ogudde ng'andika okuba nkukubaka pafyumu mu mutwe kaba kakaluba tosobola kummanyira kutuuka ng'ate gwe wayenze nkugambako weebaka ssebo nze ondeke mu busungu bwange nzinga engoye nga nyimba ennyimba toziwulira temanyi ku basajja kikino ne bw'omukwata red handed obusungu ensonyi azifula obusungu asobola ng'ani gwokuba bakuba abo basiru
naye nze tosobola kundekera busungu. Nze jjukira obusungu bw'abakazi bonna buli mu nnyimba. Tuyimba. Ennyimba zange sinnazimalayo. Omuteramu nakuwona. Nenteekakaawo nakuwona. Singa wali tewanyamba. Sanga sandifi. Omwana ono yakuba akayimba kano. Nenteekamu naawe akalala. Nenkolima. Ati enkola ya takisa kiko gyesanyuwa. Batyo njagala onofunayo munno gw'okubira Aida. Aida ki ekiriwo mwana gwe? Nati abasajja bamanyiira. Ate akoze eki? Munetambulira mbwaza abasajja nze nakoowa. Wano tutudde lw'abaana. Lwakitegera nti situdde lw'abaana lwe ndigenda. Munno natandika okunyumeza nno munnange n'owange n'ogamba musiru oyo muviire gasiya bulolo. Mulage mw'oli. Oli talina gy'olaga. Wabula okyataddewo olutalo naye tebannaluwa vibe. Kati oyagala oyogere omanyi n'ebigabo bye twogera okukuba amasimu kuyimba biyimba bibanyiiza. Natuuka n'agamba naye owaayi. Lwaki ojjako ebiyimba bye byenenne bakanomuga. Munnaye weebakeze kumya tulooto. Nze sirina tulo nnina gayimba. Kumbe obusungu bukutta. Ogenda kwabika. Naye nga gw'oyabika naye. Ali mutulombo mukoowu. Kati akakayimbako kanyiiza nnyo kanyiiza. Nga ndaba otumanyidde n'otuteeka wali ffe tetuyomba bwe tutya abakazi. Lwaki oyenda lumba. Aida. Please ebyo bintu bitulekere kati. Ennyimba bw'oba omanyi onooziyimba zituwengamu tuzirabe. Naddala nga ziyamba ffe abakazi. Ndukuwadde tuluddemu. Tuluddemu. Mpaka ali kavaasi waliwo wamugambira nti baakugambye naani? Abakazi. Oyagala Sara. Oyagala Mega. Lewulira nabangi. Ne Ruthi bangamba yazaala balongo. Okiraba ekyo nakyo n'okyogeramu ng'olinga aseka. Sajja ng'azadde ebweru ng'olinga aseka. Vibe y'oluyimba eyo. Muluddemu. Papa ali bize. Mulwaddemu. Mwandiruzeemu. Ng'oli serious. Ikop bakube babifaananyi. Olikwenda bifaananyi birungi. Bakukube bakwize eti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Nibo bofiirirwa. Solo kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito bataako. Atubateeko tuli kujja mu kulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Dine dokubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imazita sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nchenu na aba kolene ya. Nedebeta bolochua. Bolochua dindi. Bolochua chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. Nansombere nsolasozi. Togeza ne weegaana abangamba mbesiga. Okirabye? Kyokka ng'olina ne bwino. Naye ng'ennyumba yo tematiza. Ate nali njagala nnyinyonnyole bituufu. Byali bituufu gobama. Ffe abakazi bwe batuwa olugambo tulukonfaminga tuteekako ne stamp. Tuswalira eyo nga si bituufu nno olumu. Kati anti era gye byakwera nga si bituufu. Oswala banna. Teri luyombo lwoleeta na vibe n'amaanyi ng'olina n'obujulizi obwekakasa. Nga n'omusajja alina obujulizi obulaga nti tebeeyagalangako n'omuntu gw'omukaka. Ate nga n'eyali aluleeta era yagala twawukane embenga ye. Obeere nga toli mufumbo. Ng'ali mu kazigo ke bamukuba emiggo okubula omutta yawasa. Naye gwe omanyi n'abakazi balina ebyo ebintu ebyaddala. Nga muwuulu. Yasomba nga nakyembegedde ng'ayagala kazigo. Ng'ayagala ne banne abamuliraanye bonna babeere nga tebalina basajja. Lwaki? Bamutima mubi. Kuba nze omukwano gwange bw'aba mufumbo nga nze siribingwatirako wa. Owuwo tannajja ate waliwo abamu abatugamba nze saagala bufumbo, my aim is not marriage. Kyokka ate abafumbo abawalana. Ate ayagala babba b'abantu. Agamba my aim is not marriage. My aim is not being with a man. Nze ndi self-employed.
neeyagala nzekka omusanga kuba baba mmwe mwazungira ng'ali kuwuwa omukwano gwe. kati oluyimba olwo mwaluwandika ne papa? Papa yaluwandiika. Papa yalwewandikira? Papa lwakyalaganya ebintu by'abakazi omumunenya bwenzi. Kati nkiddemu ntya? Osanga abiraba. Ennyimba ze zonna zitera kuba bwe zityo ku maka. Agala gaterere. Kutereeza amaka g'abantu. Basingo mother bakendeere. Namulaba ng'agayagala basingo mother bakendeere. Bakendeere. Noza tubiwulira papa. Mwe musingo wakula entalo. Tubuuka biswa nsana ffe emimwa giri eno gyatufuukira ekizibu. Aida nga bwe yayimba tetubisobola. Twogera amaloboozi ne bannayibba abali ne bawulira tuyomba olwo n'abasajja mu nnyumba. Olwo batandise. Babamanyiira n'obamanyiira. Nga bulijjo batandise bawulire. Ye lwaki tebeeta? Lwaki tebaawukana? Naye nga temwawukana. Naye nga temweta mwekuba n'enkya ne babalaba nga mwekutte mwetwala mu sitensi. Temwawukana. Kati ekyo kibajja. Sikitegeera. Bwe mwaba yasimba omuntu we nti yoyo wange bwe twekuba bwe tuddawo. Tebakubbangako musajja. Ngeri ndowooza gy'atali non-living thing. Tebasobola mukubbako. Aba yeeyagalidde. Munzibako. But musajja tebamubba. Nagamba n'abantu musajja tebamubba. Naawe okikkiriza. Teri musajja gwe babba. Musajja aba ayagadde. Omusajja agenda ayagadde. Iye kuba tebabasikambula omukazi basobola omubba kubanga ffe abakazi batulimba nnyo. Batulimba ate olaba abakazi tubeera naive. Abakazi tubeera n'obusungu. Batukwanira mu busungu. Ne batulyoka balimba ffe. Naye omusajja. Nagamba nze sirina mikwano. Nze siyendangako. N'ogenda otegeera amazima nga ku bwenzi kwatudde. Era n'asalawo n'agamba kante Shami mu mirembe ngende ne Aida. Waliwo abatata nga Aida wagamba kwenfiira ng'era ajja n'akwetonda n'afukamira nga nze simanyi kyambaddeko. Nze simanyi kyambaddeko Aida togenda. Nze oyo omwana oyo yazze nanneeyambulira. N'okola otya? Nze simanyi awo kyazzeeko. Ate manyi abasajja bambi bwe baba benda tebamanya kibaawo. Wabawo omuzimu ogubakwata naye guba tabaddeeka. Baddeeka era n'agamba era olumuntu bw'ati agamba oyo gwabadde njaga gendaka. Ne bamugamba ziri mu 8 ŋŋendaka. Nja kunnyonnyola ebisigadde bindekere ŋŋendaka. Ng'olwo ekimbaddeko kigenze. Omuzimu nga gutadde. Guba gwa ddakiika ga. Wali wapererereza we bamuweera wekiggwerako ayaga. Kati n'atandika okwagala okuddeeka. Ate bw'abaddeeko obusungu abana bungi. Tebamugamba maama nengo yasoze erabira. Ayinza nkusufumita nga nze ndeka ŋŋendaka. Mukyala wange nninze n'abaana. N'atuuka ng'akonkona naga mama miggulawo. N'akubuuza oba oli musiru. Oli musiru. Ne bamubuuza ate gwe kiki ng'oyogeza musiru n'ababbi babadde banziba. Bw'ogezaako mulemesa oli musiru. Ababbi badde bazigalidde mu mmotoka. Omukwata omugamba engoye ozikweka gagga oli musiru wajja neesibako ngula kukuba oluki. Ndeka nziteeka. Ng'omukazi gwe bali mu kulwanira okuddeeka yeebasa afuluuta. Tamanyi oba bali mumwendako. Yalidde ekyeggulo tabiriiko. Tamanyi oba eri omusajja ali mu kuyomba ddeeka. Agenda kuba muntu kumugaanira. Abasajja nze olumu bambi kyova olaba bambi ekyo kitonde tusobola kivaako. Kuba kinyuma. Naye kati oba guba muzimu ki? Guba muzimu waba bambi omuzimu ogubakwata. Kyova abakunyonya nagati tugume. Tubimanyire. Muzimu. Kasita akunyonya omuzibu yoono gwe bagamba wayenze n'agamba kati mwawuleemu engoye. Ezimu n'azitwala mu apartment endala n'aziteeka wano waka. N'agamba Mukama kasita ategedde. Puresha ebaddewo nga simanyi oba alitegeera. Naalongo yamunyumiriza omusajja ali awo kyanja. Bamukwatidde mu apartment naddala alenda ku mulirwano. Mukazi we najja ayina mukakamu nga gwe bino by'owekisibi wayimba buluyimba. Najja n'amugamba naye omulimu gwenkola n'abantu wano we tusula. Bangambye oyagala omuwala wo omwamugulidde ne Benzi. N'amugamba Mukama kasita okitegedde. N'atuulako ku ngoye n'azitwala wali endala n'azireka ewaka. Kiri gy'oli osigala oba ogenda. Omukazi waali bambi mbu naprotectinga mulimu gwe ekitiibwa ky'omulimu. Sina ansa.
Lwaki ogogola emimiro? Nemwe abasajja babi ate balungi sitaani. Omusajja asooka kumanyira n'atakujuza mbeera bagamba wano. Omusajja akumanyira n'ojjukira n'olunaku lwe baakuza ebisamamu ebyamuluma ng'akuzaa naawe ne bikuddamu. Omusajja asobola okukulimba naye teri kiruma nga musajja nga yakulimba n'otegeera amazima. Awulira nga yakuddayo omukwata omutuge ng'omanyi obulamu bwonna obadde obutambuliza ku bulimba. Kati ate niwe simanyi abaawo ebirimbika waliyo ebintu ebirimbika wabaawo ng'olina kyokitalimbika. Kati ku bwambega bwendiko ku level kwendi ku bwambega tosobola kunnimba. Bwambega bwange bulina bwe bwantuusizza kubakuuma mirembe naye olimbega kati kokola otya bakumpanga amasimu kati badiriitinga nga badde eka ne bodiriitinga otegeera otya pozi ng'olina iphone naye android kale ne bodiriitinga asobola ozikuddiza message awo we natuuka ku bwambega bwendiko awo we natuuka otegeera obaddi akameme ninawe nakalayo ng'omwana agamba ku bwambega bwendiko ne bwebaddi nkutegeera nti olimba. Research kati muli ku research kati ate tuli wala nnyo gwaide otegeera otegeera mutya ewiiki ennungi egi oba otegedde egi emmala ate bwaba takuli kumpi mpozi ekyo abali kati kuba Aida alina kampadde akapya naye kati njagala kubuuza abali mu long distance relationship babega batya abantu wakati manyi naye abantu abali mu long distance relationship beyendako eneyendako gye mweyendako temanyi muzira kati beyendako bati buli omu gyali gyayendera wazza ekyo nga buli omu gyali gyafuna ate ekyo kitegerekeka nze omuntu yenna ng'ali wala kitegerekeka nyinza obutakunenya kubanga siriiwo toliiwo omubiri bitegerekeka naye temuzaala bannammwe nga bali wala naddala nga mukazi wo tazadde nga wamuleka wano kuba bambi aba alinze gwe tozaala oba ojja mumalamu amaanyi jukira ffe abakazi ate n'okutulina ne limiti y'okuzaala mwe temulina kale mulageeko nti ogumiikirizzaako oba ani yaleeta relationships nange ye embagayo yaddi katonda wange totandika bino ebya my aim si mikolo ebirooto byange temulimu mikolo mwegiri miyitirivu mbadde manyi ninaano gwe nakyaza naŋŋamba yeegyo emikolo musente bagimuwangamu nazikola mu byayagala era essaawa yonna omwana wattu waŋŋambira nti munnange gira tugende tulaba abakulu okyagala ekyo nkiddamu bannange taliiyo aba alimba atugamba mukwano batugamba mbuno twogera kubanga tetumanyi wallahi nina omuwala eyaŋŋamba ye ebintu ebyo tabyagalira ddala simanya byakuwuba jjambo Shamimu teri nkiddamu mukazi atayagala komukubambaga kulabako olunaku lumu nga gwe balonzeeyo mu bangi ng'ewaabwe abantu batudde balinda ye yekka taliyo otya kuki mpozi ŋŋamba ate ndaba wano n'emikolo gy'abakadde n'aligaye nti kale atugaye nti ye akaddiye naye n'abakadde mbala wano myaka 5 nasanyuka abantu be bonna bonna ne basanyuka nnyo omwana obuwala n'agamba tayagala mukolo njagala era nsaba Katonda emikolo gyange gibeerewo na mama wange akyali mulamu ne tata wange akyali mulamu amiina bagirabeko nga ne metroniwo ndi mulamu mwennanga nina okufulumya nze ngenda okufulumya nga nnyimba ng'oyimba luyimba ki kufulumiza ku luyimba ki
Sumulula gwana. Nti oyagala kayimba ki? Lwonna lwewulira gwe Gwe mpa mutima. kayimba nze kemba Sirina nze nfulumizaako. gwe Metro Nironda mugole gw'omuleeta. Kayimba kyako omukole ennaku zino akaliko. Ate obuuza bali gwe kyoyagala. Kino kiringa kyengo agenze kufumba amukane bagwayongera ogumira mu muli tekifulumanga naye okifulumanga ani ewenu balinze kulaba ogenya tajjakula tebajja kugeya fulumanga Ebigambo biri bikya. Abali ebweru bakoze. ajjakula Linda koto bilya. unegukendera Damu kali. Ebweru. abali ebweru balinze kulaba ogenya ebigambo awo sibitegeera bulungi oyo olaba olulimba lwa Maureen Maureen ennyimba ze nzaagaze naye olimba olwo saalwagala like naye alabika bwaluyimba aseka because ekiyungu omukka gubeeramu naye wegugenda okendera nga amaziga gajjudde omuntu obunyira buvaayo bwe gutta kolola kaaba naye tofuluma. nga lwaki bw'oziira n'ofa nga bagamba naye bane omuwala musiru yalabye ng'omukka gweyongedde omwo n'atandika okukolola nga yina takyalina wasiza n'agaaniramu neŋŋamba naye N'afa. did you think about that song my dear like abakazi abayimbi bamuyimba ezo ennyimba muzirowoozaako kati nga Stella Kayaga bye yayimba ebyo baagala kitiibwa tebanyomwa nkubuliridde ne bwabanagala nenenewanisa akakana Kituufu. n'agamba mbu tobikula simu ye tobikula kwe tutava byonna nga wabiyimba twabikola tuti kyokka nno naye yabikola ati mu luyimba lero yennyini Stella Kayaga takyaliyo Yennyini ate yamala n'abiri. yasooka n'abigenderako ajjukira luvannyuma nti oluyimba lwali lwa nsobi n'avaayo Tafiira mu kiyungu. era ezo ennyimba ziveeko yimba ziri ezaffe nakuwona singa wali tewanjoga osanga sandifunye mulungi onambiyita nakuwona awo wootova ndine aida mugowa neno mukyala ambaziira omubwati omugole But don't take me serious. I'm joking. Both are my friends. And they work together and I love them. Okikubyewo bwe pwa. Nedazukidde guli omuzannyo wa Misekubuge gwe yazannyanga omwana yeeyita mukyalani mukyala byansi omugole nange ninga mukyala ambaziira omugole naye manya erinnya lisobola okunyumira Aida Muggo Mbaziira tolaba Shamimu njagalizza naye. nkwagalizza bambi nkwagalizza it is okay yeah life is too short omuntu weyagalizaako Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eno ebadde yammwe mwenna. Eno ya Shamimu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lovely. Biko antumye obubaka buno nga bw'olaba obubaka obwo nga bwanjulukufu n'omutima gwa Yusufu bwe guli. Abakyala bangi naye ekibafuula abatono kwe kufuna afumba. Weebale kutwagala. Okwagala kyanjawulo. Biko akwagala naye ekyensusa ekiriwo akwetaaga. Biko tafunye mukyala wa mukwano gwe. Wulira ebigambo bannange. Era asuubiza nti bw'onoomuwa amatu n'omuwulira mwetegefu okuwa emikono gye okukwata obulungi. Tukwagala nnyo nnyo nnyini ddala. naye mpa ku ssente Aida Niba naye wakola omukolo Shamimu. Ngato bamanyi okugulabako ne ŋŋamba. kale nakola omukolo kale bankosaamuko ssebo bankosaamukawo mu busirusiru ku mumwa gwange Sajja n'agamba ku mumwa kw'essimba. nno nasula n'abantu beewaabwe
abebitiibwa bannanga olaba omusajja nga yagadde omukazi ne bwe mba temumwagala muyisituka ani mulina owerekera omwana wamu bannange sena mulina omuwerekera ne jjajja wammwe omukadde ne mumusitula mwe mumanye batemumwagala muleeta nga omukazi kyagenda ovaayo yeze owomumwa mumale okumpa senkyankeere wano ovume bannazaala ne basaza nemuwulira nga mwagala kima bintu byammwe naye nga mutabani wammwe abagamugeza nemusongamu wabe wasonga amusonga mukazi wange olugalo agenda laba bwe nakula so sebo bampasaamu kaawo era basobola okuddamu ne bampasa ogwokubiri ogwokubiri ku mukolo nkutidde era sebo nsubirayo omukolo mu maaso awo ogwokubiri ate era n'ab'omu walaba mulungi omu atuteemukko ndeteyo ku famire endala naye kiwulireko te n'abeemu yekko enaafeesinga ekizibu kuba maama buli wenyola kuba nazaala bamulamu baani ne bamubataginga bakooye ettaaga zammwe njagalayo famire endala gye njagala bataginge eyo nayo njite nkwate endala abange male nzireyo livaasi addemu akuwase buto omukazi yenna wetaaga noonobamukko ne bakuwasaamu okawalala nabo ne bakuwuliramu nodda siwabi era kati njagala bakuwase obeereyokko like don't bamuk tobamuka male nveeyo ovaayokko ate kiki ennyo oba ofumba kyennyo ebyo you need to adventure naye banna oba ebirala mbikole nga tebannampasa byonna giri obikola kati nga tebannakuwasa kuba mweyagadde ne muteejuza so omukazi yenna tobeerangaawo n'ogamba nti basobola kukuwasa bajja kukuwasa muganda wange omwana w'abandi ajja kujja ng'ali sirias agenda akuwase mu mwezi ogwo agambe ezo byebisiru byesibimanyi tugende nze bakyale waffe ku Mande ne banyanjula ku Lwokuna baali bagenda kunkuba embaga ne bagana nedda mupapye mbannange temuntuvuga speed kirwa kimuvuga speed bwe mutyo kiki kye munneeraliikirirako ki baagala kutta nembigaana nenteekawo ne mbaga njaga agenda wa DC ne babigaana nabo naye nalimba baze naŋŋambye ewa DC njagala abantu nga 2 abajulizi abo baba bangu bakuyita ne mbayitamu ne mbagala bigaanye naye okukuŋŋaanya ekidaala kyonna abo simanyi abantu 2 ku mbaga kati bino anaabiraba ayina biraba ate abaana akola ki ayina biraba ate ne famire eyina biraba bamanye bawasa kizibu kyaggwa abambi abantu abo ngenda funayo omwaka mbawe award so bo bakyazeeyo omukomo famire y'omwami wange nabawaayo award tubakyazeeyo omukomo but we sad story of their life tolaba but where their sad story of me being their daughter-in-law kati babuuza omukomo kiwulikika kitya obuna atandika kibinyo tetwamanya oyo nga mutandika aba yakavaako ng'enkya nange njituula mu kamera kibinyo twejjusa olunaku lwe baatuyita wali omulamu. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Tugende maaso n'enteekateeka y'ebintu bino oba tukutulekebo bamaama bo baavudde buddu weebali wano bakojja gye bali ne bakitawo bonna weebali wano taata asooka mpaane mukko wanje ndaba oba nakkiriza akuwaanemu bane bikomupera akamansikiiri bane akalulu kaluwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. My love, my sugar, my one and only, my patient one, my sweetest, my bravest, my cutest, just a reason point. Akalulu kaluwa kabiko. I'll continuously love you, irrespective of the situation. Just because the blocative mechanism of the system currently is taking us too far, but trust me,
I'll bravely take it to the heights. Basebe ne banyabo abadde awaana engalo taata ebintu batubiwedde watubirye wallahi amina mwango bayinza oyita n'agamba bigere byamutunda muganda waffe nyabo kwenkerera byamutunda wa najja naye nanyinyonnyola ebyamutunda omanyi naye nkimanyi atudde lw'abaana gwe wali ono wano abawa sad story of his life and everyone is abeera ku side ye because not this mouse you cannot. So njagala mbategeeze Patricia Interior World y'omu ku bagagga bange ali awo Entinda, genda yogule ku furniture kuba kati ogenda tandika okubeera n'omwami ye temubeera mwenna muguleyo ku bitanda balina entebe ennungi. Kano njagala mukatememu mukampeera omugagga Amini nga ndi ne Aida twogera ku mugagga omugagga Amini tubeere bwe tuti omugagga Amini yeffe aba Hijab Nation tubadde tusaba mukama waffe otuwagireko munnange ennaku z'omwezi nga 23 tulina initiative yaffe ey'abakyala abasiraamu era nga tusaba ku buyambi bwo tusaba ku buwagizi bwo enna kyonna munnange ennusu yonna gy'otuwa eyamba tebo za $2 million ne bwagulayo tebo nga 6 omugagga waffe omulungi mwami Amini nantalabika weziri zonna oli wadde embozi odalinga zonna twetaaga ettebo ntono nnyo 30 osobola oga zonna teekako abakyala bange gye bali eyo abanaku betugenda oleeta awo tunyumyenyumyemu bano ba Aida bagatula wali babagambe munnange si enkomeyo y'ensi nange nagwa ku accident n'enkomawo bakyala bali esuubiri abagwamu so omugagga tusaba mukama waffe otulabire ddala ninga tumanyi jjanjawaza mugagga bannange kati oyogere nga njogera sooka oyogere nange njogere sooka mpe ku ssente omugagga ogenda tuwa ku ssente mpe Shamimu naawe osaba ate kati zizo zogenda kumpa ensawo erimu ssente mpa ku ssente wano mu kamera Aida tuvudde wala badde nkusabira abantu omugagga tumumaliriza mugagga agenda alaba ka video kaffe inshallah ajja tuwa ku ssente sooka okwateko mu nsawo mpe ku ssente koko ya layisi nze sikyalya nkoko yabadde ekusse KFC yabadde ekusse tonzijukiza Aida yalidde KFC n'afuna food poisoning ne tumutwala mu ddwaliro ng'asesema bwaddukana. Yes KFC lwaki olimba lwaki ongattika kwanta gwe ola mbadde siina ow'emmere nno mbadde sigenda musasula kyekyo wasooka funa ssente Aida tokola ebyo bintu byakisi nakatandika okuwaana ate obikka wallet nedda mukwano za ssente mabega maama wange yaŋŋamba ekigambo kino mwana wange omulalu wakuweera wokwatira ate kyokutte tokizzanga mabega nti bakwongereko anti leta atudde mu buto nedda madamu wasooka funa ssente mugagga nga tonnafuna birala ng'eddoboozi terinajja wasooka ssente ozirina ate ozigaba ate oyagaliza yongerako ebigambo omugagga afune amaanyi mugagga wange njagala bakuwase omukolo gwo gubeereko ensi n'ensi y'abantu omukolo gwo oleme kugusonda omukolo gwo omusajja akutwale nga yeesiimye nga ne famire ye yeesiimye mbalamu bo batuukeyo bakumanyiire vuma bamulamu bakuleme empita bwompita nga bannemye nnyongereko shuga bwalema mpite Jaden bwalema ndeete Fey bwalema tujje tuleete Kasuku akujjayo bujja mu bufumbo yongera ssente mugagga ndabye abantu sinnakulaba mu nsi nakulaba Aida nakulaba dda tuvudde wala nakulaba dda Aida ondeseeyo mu bufumbo tuleseeyo bakube balamu bo banzita bakutte tuli kukima alekedde awo kumpa ssente makyamuwaana lwaki
Eki? Ani. Nze nzalibwa naye. Are we related in any way? Bava waye. Like, am I your sister? Bezaliwa na basi bamanyi. Nkuwa sente gwani. Gwe banka yange. Bro we. Nza kusente bade bro. Wama executive media kwetuli bagena tereza sound wa Ferero Shalom. Shalom abalabi mbagayi bagena tereza sound. Owaji sanctuary yagwa. Alese wa mwana ange mulwadde. Musibe bulungi mwera. Dizachi. Kati ovaamu maziga. Tolina kirala. Bigambo byoli. Basana ebakubise emmotoka ne bakuteekamu ekyuma. Bambi kyavaamu. Ale kati kibaluma. Ate abaakulonga banyiivu. Nnyo okufa. Bayinza okwongera endala. Kizibu. Ale kati siri wakuzannyirako ntyo. Weeganze. Wabula musiibe bulungi tugenda lya mmere. Ne executive media nno yaggwamu. Tuli ku bikomando kati chapati 2 n'ebijanjaalo. Ne feeyi. Executive Media. Focus, innovate, succeed.